njagala bakomredi mwenna abali mu nsi yonna betukola omulimu gwegumu ku social media ngenda basaba diversion nyingi ezikuliyetingiddwa ku social media temusharinga temukomentinga muzirekeva muziki abali bannabyabufuzi kati bafuuse ba YouTuber abali bannabyabufuzi kati bafuuse ba TV presenters tebakyava ku TV kiki kubanga ekizibu kyabwe yekyagulanye nyongero bagamba nti there is a political vacuum or there is a political space right now because of Kyagulanyi Ssentamu is not around. So buli mbuzi yonna gy'owulira nga yeeyita munnabyabufuzi mugambe nti Kyagulanyi we yakoma gwoba otandikira alisewo space gwosobola okukozesa obudde bwo ne resources olina okuggyako Museveni mukana akaseera nga tannalayira. Bino badda ku TV basasola okwogera ebigere bitaliko magulu kubanga baba basetingira busetingiza okwogera mugambe nti waliwo omuwaatwa kati gwe Kyagulanyi waatajjuliza jjuzaawo ejjeko Museveni obanga ogamba nti oliwo opposition kubanga opposition toyinza kulumba ate opposition alwanyisa Museveni kitegeeza nti mwenna mukolera Museveni era mwagala ssente kati njala bagamba mwenna abayita ba political abayita ba opposition figures ba opposition politician waliwo omuwaatwa Kyagulanyi gwe yaleseewo bambi mugutuyambe mugujjuze mutugireko Museveni bata musobola mujjako then musirike mwerabisizza nnyo lwakawogo so ekyo njagadde kibagambo kitegeera kibeeraawo kati diversion ndazizino omukulembeze yatugamba nti ensonga ezitalina makulu tetuziwa makulu naye waliwo kyenjagala muleme kugwamu kyekiruwa nzize mbanyonyola diversion zebatali ku social media eziri state funded bulungi nnyo muzitegedde naye waliwo kyesaagala mugwemu waliwo embuzi egaye ebikoola ne kagulupu kaayo bagezezzaako nnyo jipika naye kijanya kati olw'okuba nti oli pressure 24/7 simetu pressure 24 ali mu kkomera baasindise n'embuzi egaye ebikoola eteekula olutalo mu Bwakabaka obw'emirundi ebiri okuli obw'Ebusoga n'obwa Buganda era video muzirabye naye ekyo kikulaga nti ne TV za Uganda zaagwa nezidde ne mukati nezeogoma tosobola kuba nti oli TV mbwerabibwa abantu n'ogenda nojja interview ku muntu ayina obwongo ng'omanyi tebukolera ddala ng'akutte n'ebikola bitadde mu kamwa ali mu kugayo mujjako interview nga naawe omulabira ddala wayaze teziiko n'omujjako interview kati ngenda basaba comrade temugeze ne mugwa mu katego ako eyo embuzi yaddamu n'esinkana Museveni n'agiwa ddiiro okuba nti bagenda mukozesa okulumba institution ezimu ngalo zazigenda muwa amasannyalaze n'omwogerako please ngenda basaba temugezaako muleke abeereyo akole ebintu bye wabula ejja kubaayo abantu abalina obulumi bwabwe abajja okugenda omubuuzaako era ekinaddira mujja kiraba as simple as that so please oyo muleke temwogerako muwuma amazzi njagadde kibagamba entalo z'aba YouTubers ne ba celebrities temuzigendamu simanyi celebrity yakubye interviewer yakubye YouTuber ez'entalo ziri well funded by the state olutalo wakati watunda ebyebikibwa n'ebitulibwamu olutalo luli funded by the state n'entalo endala ezimu zonna ziri state funded kati muzigenda muzireke tufokasinge ku kintu kimu kyakujjako Museveni akulabisa Museveni kati awo tuvuddewo wali okulera okukomba essowaani ngenda basaba ekigambo kimu nkibasaba mu mirembe sibalagira ffenna twagala okuwulira obulumi bwa Museveni ne famire ye ku bikolwa bye bakoze eggwanga naye ate bwe twagala ennyo okuwulira obulumi bwabwe ate babukozesa nga advantage okuyisa bwe baagala nkidda ffenna twagala okola ku bulumi bwa Museveni n'amaziga ge ne famire ye naye ate bakozesa ekintu ekyo kubanga bo tebaswala wano Museveni okweka identite ye yatta kitaawe naye tabamububo battanyina n'abalaze abatta kati nakino ekiriwo olwaleero yes kibaluma naye bagenda kikozesa okukikapitalizingako kitiya wano ngenda kuleeta information gyobadde tonnafuna ogenda kakasa naye ngenda kusaba omulwadde ono ffenna gwe tulindiridde tusooke tumulye ewa omulwadde ono ffenna gwe tulindiridde tusooke tumuwe ewa ekirungi
fena twakonfirminze nti omulwadde that is it. Tusooke tumulye ewa waliwo ebintu bayisaawo ebinene. Yensonga lwaki basirise bayise seeke wiiki ewedde ne bayisa resolution ze mugenda okuwulira mugenda kutya. Era mu meeting ze bagenda wadde tuli mu bulumi ne tusooke tuleke batambulire ekintu ekyo. Then for oluvannyuma tuyisobe n'ebyaffe tunaagenda kiddako kitandika kisindikira abantu kikomentingako nga tumaze okuyisaawo biki baagala bayiseewo. Kanjala kuga muganda wange tusooka omulwadde tumwensonyi waliwo bayiseewo mutannategeera ebindeese emisana omulwadde mwakonfirmize mulwadde mumuleke tumuleke mbeegayiridde. Bakomredi mwenna mbasaba omulwadde tumuleke bali mu kutuyisaako ebintu ebinene bengenda obbasomera mugenda kutya. Omulwadde tumuleke bwe banaagala banaatubikira bate batubikidde ng'akomyewo Yesu Kristo anaamubwezaawo neffe ku sayidi yaffe tusooke tumwesonyiwe tumulekemukko waliwo bwe bayisaawo bye biriwa kandi okuviire ku ntono. Ekisokera ddala etteeka Honorable Muhammad Nsereko lyawandiika erya computer misuse. Etteeka eryo video etandise butereevu. Etteeka erya computer misuse eryafulumizibwa omwaka oguwedde era ne liyisibwa ne balikwatisaako bakomedi bannaffe. Etteeka eryo lyasazibwamu kkooti ku biragiro bya Nyanda Yosoferi nga yeeyambisa Kiryowa Kiwanuka ne bakubira omulamuzi n'akola okusalawo ng'etteeka libasooke balijjewo. Lwaki baalijjawo? Wano etteeka eryo lyali libakubanga bo abali mu gavumenti ate nga naffe abanyigirizibwa litukosa naye nga bba bali mu gavumenti babakwatako naye nga libalabisa. Kati Museveni n'abagamba nti naffe tulina abantu baffe abakola ebintu ebitagendera ku tteeka eryo. Ensejja tulaba bubi nnyo singa tunaba tukozesa etteeka lino okunyigiriza abalala nga ffe etteeka lino ate naffe limuwe ne tukwatira. Museveni n'asaba agamba Kiryowa Kiwanuka ategeeze omulamuzi etteeka eryo alisazeemu naye mu kulisazaamu bonnambiro balize baliteeseeko. Etteeka eryo omulamuzi agenda okukola okusalawo okwo yali order from above ng'evudde wa Nyandwe nga yita mu Kiryowa Kiwanuka ne basazaamu etteeka eryo. Wabula etteeka eryo mu lutuulo lwatudde olwa Seeke etteeka eryo bazzeemu ne balyamendinga era bagenda diddiza nnyini lyo balimuwe addemu aliyitemu alisome alireete balize mu parliament era liddemu liyite ligenda kuyita kweno parliament gatennaggwako ligende butekemu okola nga parliament yekoze eki eyingidde naye mu tteeka eppya bagenda okuleeta making sure nti ligenda ku affectinga baludda luvuganya n'abantu abatayagala gavumenti nga ddyo obwaire bwonna obadde busobola okulabisa n'okulumika gavumenti yennyini n'abakozi baayo obuwairo bwonna baabuggyemu. Mujja kirabako obuwairo bwonna baabuggyemu ne kiba nti kiwa mandate NRM n'abantu bayo kuba nti bali protected ng'etteeka ntitewo negenda kukwatira muntu yenna awagira oba ali mu gavumenti nga likwata muntu atawagira gavumenti n'agivuganya ow'enkyukakyuka. Etteeka eryo baalizizzaayo dda era bali mu kuliddamu ddiwandiika bato baliwe eyaliwandiika adda representing in parliament bali discussing ko ligenda kubeera binnyo to the extent nga ne bakuloozaako obulowooza nti akubuuza ekibuuzo n'ogaana kiddamu ansa y'okusirika bamanya toyagala gavumenti nga nayo kisobola okuggusizwako omusango. Eyetteeka weeriri bamaze era bagenda diyita computer misuse bill 2026 amendment eryo mulirinde. Eno video mugisalemu eri crucial nnyo bagenda diisa naye nga zibu nnyo eri abatawagira NRM n'abatajagalirako ddala.
ekiteeka lijja mulirinde ligenda kubeera obuto. Kati awo njagala tuveewo, njagala tugende ku kintu kye mwawuliddeko ne kye mutalinategeera kyekiruwa. Oluvannyuma lwa pulezidenti okuteekawo pressure ku Nyando mu kalulu akaggwa aka 2021 n'amuwangula, Museveni n'akwata n'asiba n'atulugunya. Museveni n'awera ebibiina byonna ebirwanirira eddembe, n'asiba ensimbi n'akola buli kimu, ne tujja mu kalulu akawedde ne tumukuba ebitundu 71 ku buli 100 era ne tukawangula. N'asiba n'atta n'akola buli kimu, era ne yeebuuza omusajja ono ssente azijjawa. N'agezaako n'okwagala omukwata omutta, n'asindika abantu be ku social media, ku mainstream media okuloosa nti ensi eri bulungi. Ekyo nakyo nekigaana. Kati waavudde obuzibu pulezidenti n'afuluma n'agenda ebweru w'eggwanga. Mu kugenda ebweru w'eggwanga ebigambo bingi ebyayogeddwa negye ekigenza okukomekkerera nga bakalugambo aba National Unity Movement ne bye bakola nabo ekintu kibalidde. Kati pressure gye mulaba eri ku Sanuka TV ku NBS n'abalala, yonna pressure eva nti Kyagulanyi yalesewo political vacuum ng'abeeyita ba position ate bafudde abasiru ate ba defendinga Museveni nga balumba Kyagulanyi. Ekyo kikyabalabisa. Kati ki ekyabaddewo? Tugenze mu maaso. Ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokusatu guno gwonna gwe tulimu, ettabi ekkulu erya National Reverse Movement bayita SEC lyatudde. Bwe lyatudde bino bakkiriziganyizaako ogenda biwula naye bw'obadde tobimanyi bulungi nnyo kambi kunnyonnyole. Bino byakkiriziganyiziddwako bye biri wano wammanga ekisookera ddala. Mu meeting eyo Nyando Yosoferi abanoonyereza Bambega bagambye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu wakati mulemesezza business okuyimba twakumujjamu business zentu zimulemesa ekibiina tukijjeko funds na buli kimu tukimujjeko kyasobola kufuna mu ssente nti ye naye kati yafulumye. Kitegeeza nti agenda kusolicitinga buli kyonna ekyetaagisa okujjako gavumenti yaffe. Mr. President simanyi bakuno kuoli video n'ogisangayo ne bakunobeza national platform. Kati mu president ali bweru ali mu kusolicitinga funds ne support okujjako gavumenti yaffe. Tukoze tutya okumusalako ebiwawaatiro ebyobutayingiza ssente n'okuba nti agenda kukola enkola y'okujja gavumenti nga yeyambisa ssente. Kino kibaasazeewo. Mwawuliddeko proposal bill gye baagala okuleeta gye bayita protection of the sovereignty 2023 gye mwawuliddeko biki ebigirimu etegeeza ki wuliriza bulungi nnyo. Kati bill eyo eya sovereignty protection of the sovereignty mu article number 1 ya ssemateeka wa Uganda, power belongs to people, era mulimu akawaayiro ak'obwetwaze bwa Uganda ke bayita sovereignty. Kati bano bwe baatudde mu meeting emitwe gyonna egyabaddemu nga mulimu ne Yusufu Nsibambi ne bagamba Museveni nti okulemesa Kyagulanyi obutayingiza ssente wano n'okwagala omusibira mu kikolwa kyonna kyagenda okukola nti ye n'abantu be bonna bakagubiiru nti ye tubagewo etteeka lye bayita protection of sovereignty ne balibaga ebiririmu bye mbaleetedde mugenda biwulira. Kansule President Biden agenda jiwulira bino bye birimu ku tteeka eryo. Naye nga bwe nkumenyeramenyeramu katono nnyo okutegeera ekintu ekyo, etteeka lino ligenderera kulinnyirira dembe erya president, dembe lya kibiina kya National Platform, abakiwagira n'abaganya okwetunda mu NRM, omuli okubasiba, omuli okubajjako ebyenfuna, omuli obutayingiza ssente mu ggwanga, nga na kino kigenda twalya mu Naluma ne Saalumanya, nga kijja na kwetaagisa gwe omuntu gwe basuubira nti olina ekittavu mu akawunti yo mu banka yonna, ensimbi zo zikwatirayo obutaddamu zifuna. Mbu bagezaako nnyo
okuteeka envumbo okwesibirayo byonna nga bali safe mu ggwanga lyabafuga ekintu kyabwe. Kankuwa ekyokulabirako, oyinza okuba wazimba ennyumba yo nga newagisibisa sementi mulungi nnyo, enzigi ngumu nnyo, amadinisa magumu nnyo, amabaati magumu nnyo, asiringi ngumu nnyo, compound nnungi, ekisaakaate n'oteekako kya futi ndowooza nga 15, kuliko kamera, kuliko sekanyolya, kuliko embwa, kuliko abakuumi. N'oteekawo nti ne mugundi mu space yetu wali muntu alina kuyisawo kintu kyonna. Kati gavumenti ya Museveni bw'erimu okukola essaawa zino mu tteeka lino bagezaako ng'okusibawo wantu wonna ewandibadde wayita threat ebyenfuna n'okuggyako gavumenti yaabwe. Lyetteeka eryo kye litegeeza obufunze. Kati kandi okuviire ku ntono olyoka otegeere. Mu meeting yatuba nga nakuza mwezi 27 mwezi ogwokusatu 2026 eya SEC, mbagambi emitwe gyonna gyatuula ne gigamba tuyise etteeka oba bill gye bayita Protection of the Sovereignty, nga baagala kiteekawo mu bufunze obakolera ebintu bino wammanga. 1. Etteeka lino lirimu ebintu bingi nnyo, wabula ng'etteeka lino Museveni ayagala liyite ng'ennaku z'omwezi 13 May omwaka guno. Museveni ayagala etteeka lino liyite ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno nga parliament enkadde tennavaawo. Kyova olaba nti badde basirise nga tebanyega wantu wonna, ffe nga tuli ku mulwadde. Basirise nga ffe tuli ku mulwadde, bo nga bayita bali mu kuyisa resolution zino ezigenda okugamba nti bagenda kweprotectinga. Etteeka lino bill eno balina gitebolinga eyite ng'ennaku z'omwezi 13 May 2026. Mbu bagezaako nnyo n'okubanga banoonyereza Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kudda naki era agenda kudda atya. Bali bamugambidde nti omusajja ono ali mu kunoonyereza na kuŋŋaanya obuyambi bwonna obwetaagisa okuggyako gavumenti yaffe. Bamugamba tuteekewo etteeka. Kati wulira, etteeka lino ligenda kuziyiza okulemesa engeri Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'atambuzaamu ebyobufuzi bye, engeri gy'agenda okubeerawo mu bulamu bwe, saako n'okusibaga ensimbi zonna ze yandibadde afuna okuva ebweru w'eggwanga okuyingira mu ggwanga Uganda. Mukiwulira bulungi nnyo. Era etteeka lino bagenda lirina okuyisibwa mu mwezi ogwokutaano, mwezi ogwokuna, era nga lino etteeka ligenda kuba liyimiriza obuyambi bwonna oyinza okufunibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga buva ebweru nga buyingira eggwanga Uganda. Bwe bamala okuyisa etteeka lino, bagenda ku promotinga diversion zemutalabanga nako mu Uganda, ng'ezimu zirina blood ku mainstream media ne ku social media, okubajja ku mulabo banga maze okuyisaawo ekintu kino ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi bwe nkubagambye. So mubiri nga muli aware about that. Kati bino bye biri mu bill weeyo, wulira bulungi nnyo. Bill bagisa Protection of the Sovereignty, bill 26. Bagenda ku blocking all the financial support of Robert Kyagulanyi Ssentamu, both local and internationally. Mu kuzisiba muno bagenda twaliramu n'abantu. Bwe bagenda batwaliramu abantu ba bulijjo mulimu bino nti essente yonna egenda okuva emitala w'amayanja egenda kubwanga enoonyerezebwako etunuulibwa nnyo eri gavumenti ya Nnyandi Esofeeri. Omuli ekikulu tebagenda kwawulamu nti zino za NRM oba zino za Wanuupu oba zino za muzzukulu wandi, zonna zigenda kubeera nga ziri fully monitored. Eziyise mu Western Union, eziyise mu Sendwave,
eziyise ku mobile money ne za bank account zigenda kubeera fully monitored. Buli nsimbi yonna ng'eva Bulaaya oba eva w'eggwanga egenda kubeera nga erina okwanjulibwa mu kitongole kye bayita Financial Regulatory Authority. Nga kino olina okikola oluvannyuma, olina okikola mu nnaku 14 ogenda n'okimayo foomu n'ogijjuza n'obabuulira ensimbi zino ani azikuwadde, yaani abeera wa, abimwogerako alina biki, paasipooti, visa, butuuze, bwaki, sente zaaki zigenda kukola ki. Olina okubalaga buli kimu kyonna ky'olina okukola okubalaga nti sente zino zigenda kukola mulimu ki. Azirisingize gwani, azikuweereza yaani, ebyogera bibyo biruwa. Olina okubalaga ennyingi, olina okubalaga ennyingi zayo n'ensaasaanya na zino sente z'ofunye ogenda zisaasaanyiza ku ki. Ompulidde bulungi. So buli muntu yina kijja kwetaagisa ng'ogenda ku kyagenda ku kitonde kye bayita Financial Regulatory Authority okuddikira linga akasente konna akava e Bulaaya. Kino tekirimu nti bagenda kusosolamu wa Nuupu oba bagenda kusosolamu mwenna buli ng'oli mu diaspora. Wano kye kiyita aka panic ng'etuuse ku ggumba ly'omuntu gye bayita panic. Awo nno omuliro gubatuuse mu Bulimaawa. Ssaawa yonna gavumenti bagiwulira nti bagita. Bawulira nti gavumenti ebayise emyaganya gy'engalo. Bagezaako okusiba buli kkubo waakiri erisobola okuyitamu ensimbi okuyingira eggwanga Uganda, nga bagamba nti Kyagulanyi Ssentamu ke yagenze ebweru tasuubira kudda mirembe eri sayidi yaabwe. Asuubira okuba ng'alina kyafumba naddala mu kwagala okubavuunika. Kakati bagezaako nti okuzibikira amakubo agasobola okuyitamu obuyambi bw'agenda okubeera ng'afuna okuva mu bazungu. Naye ate ye bwe yali agenda teyabagambako nti agenze eggula byakulwanyisa, teyabagambako nti agenze kufuna bafandaazi abamuteekamu ensimbi okuvuunika ekintu kino. Ye yabagamba nti agenze kukutula busiwa bwa Museveni mwabadde ajja ensimbi z'akozesa okutulugunya ate bannansi b'akulembera. Kitegeeza nti ye yagenda kusala busiwa bwabwe, bo baakitaputa bulala balowooza nti yagenda kufuna nsimbi ajje abaggyeko. Nakyakisobola, naye ate ebyo byonna gavumenti ng'eneegwa bibeeramu. Obweraliikirivu buba bungi, naye ate ng'ennaku zo ziweddeko ne bw'okola otya biba tebikyakutaasa. Gwe tulowooze nti Museveni ye yali omugezi ennyo okuvuunika gavumenti ya Milton Obote? Oba tulowooze nti Obote yali omugezi ennyo okuvuunika gavumenti ya General Idi Amin Dada? Kitegeeza nti essaawa ya gavumenti okugwa bw'eba etuuse, ne bw'ozibikira kkubo ki, essaawa eba etuuse. Gavumenti ng'eneegwa luba nga lubuto. Gwe ne bw'olukweka otya n'ogamba nti saagala bantu balumanye. Naye ng'emyezi 9 gyaweddeyo, ne ojja ddusiba, naye bagenda kukulaba ne bbebi era bajja kumanya nti waluzadde. Kati eno gavumenti bwe bayakugwa, ne bwe muleeta tteeka ki oba tteeka ki, era abantu bagenda tuuka ekiseera bakkirize nti kaakati tuli mu kulya ku bibala bya Robert Kyagulanyi Ssentamu, anti ye yatandika revolution ey'okuvuunika gavumenti ya Museveni ng'ali mu bya ddala so si byabano ab'ekifere abazze nga batulimba nti baagala kuggyawo Museveni, so ng'ate balya naye, banywa naye, babula na kusula mu kisenge kye kimu nga bateeseza eggwanga, butya bwe baliwuddiisizza balinyagulule nga ddyo lirowooza nti lirinayo abalirwanirira. Kale nno byebyo bye balowooza Kyagulanyi Robert Ssentamu, wadde bamuyiiyiza ebyo, naye ate naye agenda mu maaso n'okuteeseza eggwanga Uganda, era be yagenda okusisinkana abakulu abasisinkana enkya n'eggulo, boogera ku nsonga butya Uganda bw'erina okwenunula, butya bwe balina okuteeka envumbo ku Mwai Museveni n'asobola okubeera ng'ayabulira eggwanga lyattu Uganda nga talirekedde damage ziwera. Zaalikozeeko emyaka 40 zimala, tetwandyagadde atwongereko myaka mirala 5, egyana byakoze tujja byetereereza. Kale buli munnayuganda tegeera nti Robert Kyagulanyi Ssentamu si wa kuzannyirwako.
kye yeeyama bw'agamba nti nja kukiggusa aba ajja kukiggusa. Kati bw'owulira ebyo tebikuyigula ettama ne weeraliikirira n'ogamba nti obusajja bumumaze. Bano bwe batandikira okutegeera ate ye aba yayitawo dda ng'ali ku siteepu ndala. Ago amakubo ge bayiye okusiba ensimbi ze yakitegeera nti bijja kubaawo era solution ye kyagirina. Temuba na kweraliikirira, muddemu amaanyi, mugume omwoyo.